basebo ne banyawa batulaba tulina omuwandiisi William Gaston Waguma omuwandiisi mutuufu kati ensi ekola ki? Ebizibu byeyongera bweyongezi bwe lujja, ensi eyongera ku bijja, maziga miranga na biwoobe bye bijjudde mu ggwanga Uganda. Ensi yonna owulira miranga, ensi ekola ki muwandiisi? Eno nsi gye mulaba eriko ekigibulako yonna. Uganda eriko ekigibulako n'ensi yonna. Ekizibu abantu bali mu nsi ebirowoozo byabwe bibalimba ne balowooza nti ensi eno bagenda kugifunamu emirembe, ate kitasoboka. Bategeeza nti ensi eno Uganda n'ensi yonna kuliko ekibulako. Ekibi nti ensi eno gye mulaba eranduka bebyeraba naye tefa ku byafaayo. Omuntu ono nabonaabona mu nsi eno ebyafaayo by'omuntu biri bitya, abantu tebatunulayo, ensi epaala bupaazi kyokka. Naye mbategeeza nti kusinziira ku byafaayo by'omuntu kuva ku Adamu, omuntu yasooka kutondebwa ne mukazi we, bwe bayonoona mu maaso ga Katonda ensi eno yafuna ekikyamu. Ekikyamu ekyo Yesu Kristo kyera aze kugolola. Era aze kukigolola ensi eno efune emirembe. Bambategeeza nti okuva Adamu yayonoona Ebireeberye Sura 3:17 okutuuka 19 ensi eno Katonda yagikolimira. Ensi eno mujjukira nti nsi yayita mu mataba ng'omuntu abize mu maaso ga Katonda, omuntu ajeemye, omuntu yeewagudde, muntu mubi afaanana Sitaani. Ebyawandiikibwa byongera kulaga omuntu n'afuuka omulabe wa Katonda. Abaayi ensi eno munaagifuna mutya emirembe? Ekizibu ekisookera ddala ekibawubisa ng'ogyeko ebirowoozo byammwe bibasuubiza emirembe gitaliyo. Naye ate amadiini n'amakanisa gali mu nsi kati temumanyi nti gaakyama gabula. Enjiri yennyini ya Yesu Kristo ku nsi teriiko. Enjiri yennyini ya Yesu Kristo ku nsi teriiko. Kubanga tuli mu kiseera mu sizoni y'Abakristo b'obulimba ne bannabbi b'obulimba baze mu nsi. Yesu Kristo beyogerako Mateo 24:24 n'abatume bayogerako. Bw'otunuulira Peetero akyogerako, Peetero ekyokubiri Sura ey'okubiri olunyiriri lusooka kutuuka ku lwokusatu, alaga nti abantu bajja kuba nga beefaananyiriza naye nga si beebo. Pawulo ayogera Bikolwa by'Abatume Essura 2 n'olunyiriri lwa 29 kutuuka ku 31 agamba nti bwe ndivawo emisege emikambwe gya kuyingira mu kisibo, bali walula abayigirizwa ennyuma waabwe, mubalaba basumba ne bannaddiini abayigirizwa babawalula buli musumba awaludde atajja mabega we. Kabonero kati enjawukana ze mulaba zirimu kabonero ka kukyamu. Ensi eno tesobola okufuna emirembe kubanga Yesu Kristo kyaleeta ku nsi tekiriiwo. Nikyo mbategeeza nti kati wenjogera wano kyenva mulaba tewali mirembe mu mitima gy'abantu, teri mirembe mu maka, teri mirembe mu mawanga. Mu nsi muno teri muntu ali mu mbeera gy'ayagala kubeeramu. Yani yagadde kubeera bw'ati yesanga ali bw'ati, kabeere mugagga kabeere mwavu, kabe ba pulezidenti kabe bakabaka, teri muntu ali mu mbeera gy'ayagala kubeeramu. N'ekyo si luto emirembe okutuusa nga mutegedde ekiri mu buwandiisi bwa naweebwa ne mu bugoberera. Mu vidiyo ediridde eno amanye eyise nokwediridde nayogera ne balaga nti Uganda ejulidde kusaba okutali kwa madiini n'amakanisa agali mu nsi kati n'amawanga gonna gayigire ku Uganda okusaba okuli mu Bikolwa by'Abatume Essura 12 n'olunyiriri lusooka kutuuka 18 n'Ebikolwa by'Abatume Essura 16 olunyiriri lwa 16 kutuuka ku 4 bw'osoma mpolampola mujja kuyisanga nti okusaba okwo okwali okwasumulula ba Peetero, Pawulo ne Siira mu makomera ga gavumenti, okusaba okwo tekuliiwo mu madiini n'amakanisa gali mu nsi kati. N'ekyo okusaba okwo kwetaaga mujje wano Kitongo muyigirizibwe musobole kusaba mutegeere Katonda bafune mugatabagane ne Katonda muwone kibambulira. Bw'ate esala egitafaali muggulu egamba nawe etuuka negamba nti byoyagala bikolebwe mu nsi bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu.
kakati babagamba ndi mugulu muno oli accident nedda si kakati kitegeeza mwe mulaba mugamba bya bulijjo abibaawo nedda basebo ne banyabo ebizibe biri mumwe emiranga jana gye mulaba giriko ensonga lwaki we giri giriko ensonga ebyo si bizibu wabula bubaka katonda banja yakola endagaano n'ensi eno basebo ne banyabo eno ndagaano gye yakola ku musalaba Yesu Kristo bwe yafa ku musalaba omusaayi gwe ne guyika ku musalaba egologosa ndagaano yereze kujjako abajeemu byokulwanyisa bulijjo kya bulijjo ne mu gavumenti bweteekawo ekisonyiwo era bayekera ne batajeemulukuka ne batabawo ebyokulwanyisa gavumenti nga basinga maanyi baba tuuse kubonaabona kyekiri mu nsi kyekiri mu Uganda muje basebo ne banya mugobere obuwandiisi bwe naweebwa bwabwereere eri buli muntu kubanga mbategeeza nti olwaleero koni mwamulaba emisinde gye yatwala kubanga bateekawo ekisonyiwo president yawa ekisonyiwo badeeka ne bagaana kati bwe bagaana kiri ekisonyiwo mu luzungu kati bwe kasa Katonda yawaayo amnesty muki mu nsi eno abantu bajeemera Katonda kuva ku Adamu bajeemulukuke baderi Katonda baweeyo ebyokulwanyisa byabwe bye bibi byaffe amadiini n'amakanisa galeeta birala amakanisa gayimba sente naye mbategeeza nti waliwo ekintu kitaliiwo kye mbaga nti ensi ejulidde Ibrahim musonyeko Ibrahim yakiweebwa ekigambo ekyo Yesu Kristo n'akireeta ku nsi Ibrahim bw'osoma Lubereberye essula ya 22 n'olunyiriri lwe 18 wakulaga nti Katonda asuubiza omukisa gw'amawanga gonna asuubiza Ibrahim omukisa gw'amawanga gonna va ku mukisa gwe mwogerako simanyi mukisa sente mukisa mayumba nedda waliwo omukisa omulala amadiini n'amakanisa gwe gatamanyi omukisa gw'amawanga gonna Katonda gwasuubiza Ibrahim ogwali gwakuleeta emirembe ku nsi ng'eyo enaku gye mulimu yonna enaku eri mu nsi teriiwo mbategeeza nti mukisa ogwo gwogerwako mu bikolwa by'abatume nate Peetero gubuulira Abayisirayiri essula 3 n'olunyiriri lwa 25-26 n'okyo mbategeeza nti omukisa ogwo gw'amawanga gonna abantu bali mu nsi eno tebagufunanga era tebagumanyi n'amadiini agali mu nsi tegagumanyangako kyeva mula ensi ekintu kyedibaze miranga nabiwobe ensi yonna mugiwulira ate tebiriko amateeka simanyi tujja kukola amateeka nedda amateeka ganazaawo obufumbo ganateekawo obufumbo obwengera kusaanawo ago mateeka gagenda kubuteekawo ekyo muwulira ebibadde Bulaaya musana guki ebyo byonna muteekako amateeka gabiziyiza balwadde bafa bugumu basi kakati lwekyo balisebo eno nsi eno eriko ekyebulako mugifune wano ku lusozi Kitongo kyabwereeri ne bagambe okuyigiza kwennyini kwa ssaawa 3 ate kusaba kuli wakati w'ennaku 3 n'ennaku 6 ng'omaze kugatibwa omaze kutabagana ne Katonda ovudde mu bwakabaka bwa Sitaani omuli gukubibwa okwo omuli ebibiina ebizibu muyingire mu bwakabaka bwa Katonda nga bwe buli mu ssuula 14 Baruumi n'olunyiriri lwa 17 ne 18 muyingire mu bwakabaka Katonda muli obutuukirivu n'emirembe n'essanyu mu Mwoyo Mutukuvu muwone ekibambulira awatali ekyo basebo n'abanyabo omuganda ganti akabwa kabi kagumya mugongo n'ekyokubiri Uganda ye gwanga eririmu abantu abalina ekigambo kiyitibwa emputu kitya Munayuganda yamanyi nti okumanya yakumalayo buli Munayuganda buli mwana n'omwana muto buli muntu agamba amagezi agamalayo teeta kuwulira kirala kaakati lwaki ensi eno tefaafagana abazungu nabo bagwagwalira mu magezi gaabwe balowooza kubakola emundu bajja kufuna emirembe nedda ebimpeera eyo nga kwonooneka baseba ne banyabo mwekyo mwebale nnyo okutuwuliriza weewaawo tubadde n'omuwandiisi William Gaston Baguma